Mu lutuula lwa palamenti olw'olwaleero kibadde kisuubirwa nti akakiiko ak'abantu omukaaga akateekebwawo sipiika Rebecca Kadaga wiiki ewedde kakwanja alipoota yaako ku babaka abagambibwa okutulugunyizibwa oluvanyuma lw'akalulu akaali mu Arua. Wabula ababaka naddala abavuganya gavumenti kibabuuseeko, Amyuka Sipiika Jacob Oulanyah bw'abategeeza nga alipoota eno bw'etannamalizibwa newankubadde ng'ebadde emaze okufunibwa ababaka ku iPads zaabwe. When I say that report is not ready, even if it is on iPad, it is not ready. I know what I am saying. Kino kitabudde ababaka abavuganya gavumenti era ne bakalambira nti alipoota eno erina okwanjibwa. I would like to interest you to let the chairperson, who is also seated there, to present the report, because this was what made us not to do any business last week. So for me, I think if the report of Parliament is not ready, if it is ready, then we should be in position to debate it. But Sipiika embeera eno emuwalirizza okwongezaayo olutuula, kyokka abamu ku babaka akakiiko akateekebwawo sipiika ne balumiriza ssentebe w'akakiiko era omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ya Amule Doreen Amule okwekobaana ne minisita w'obutebenkevu okugezaako okukyuusa ebiri mu alipoota naddala ebikwata ku tulugunya ababaka. Obwongo obwo bwe buba mugamba nti akyayinza okukyusaamu, then waliwo ekizibu kubanga tekikyasoboka. Ripooti yo eri ku floor ya Parliament. Ate singa mbaddeyo ekyesobola nandigambye mumpe obudde nkole minority, ate nga nabo badde tebukyaliwo kubanga yatuuse dda wano. Naye ekyewuunyisa nti bye twanoonyereza ate chairperson wa committee ayagala kusooka kubitunuza mu minisita ow'ebyokwerinda, asooka abitunulemu asazemu ebimu abikirize, then oluvanyuma alyoka akkirize lipoota esobole okuteesebwa ku Parliament. Bwekityo si bwe tukola mu Parliament y'eggwanga. If she believes that what we wrote, she doesn't believe in it, let her write a minority report. She's chairperson of the committee, but she'll be the one to write a minority report. Because out of the 5 members, 4 of us have already signed. Kyokka Amule bino abisambaze era ne yeewuunya engeri kiraka wa Parliament gye yawaddemu ababaka alipoota nga tennamalizibwa. The clerk has to answer how it got uploaded before I could even go through. I didn't sit with the members, so clerk has to answer before I can append my signature. I don't blame any of my committees. I was around. I instructed him where I was and how he could have gotten me, but he decided to do his own things, and there are so many things which are doctored in the report. So as chairperson, I could not go by that. Thank you. Order paper girako ebintu bingi nnyo ebikwata ku bantu baffe abaatutuma. N'olwekyo olwaleero ekibaddewo kiragidde ddala nti abantu abamu tebaagala mazima gaveeyo. Wabula bino nga tebinnabeerawo, Sipiika Jacob Oulanyah yasoose kwennyamira olw'okuyiwa omusaayi okweyongera mu by'okulonda era n'asaba ababaka okwefumiitiriza ku mbeera eriwo. Can't we address people better? Can we motivate people better? Can we inspire people better for bigger purposes? Can we communicate positively? Can we speak against violence? Ye minisita w'obutebenkevu Jeno Tumwine asomedde Parliament ekiwandiiko ku mbeera eri mu ggwanga era n'ategeeza nga mu Arua entabwe yava ku bavuganya okulumba emmotoka z'omukulembeze w'eggwanga era n'ategeeza nga ebitongole ebikuumaddembe bwe biri ebyetegefu okwenganga abaagala okutabangula eggwanga naddala nga bayita mu kwekalakaasa. Our security forces will continue, and I repeat, continue to discharge their duties of defending this country and its sovereignty firmly and effectively. Newankubadde minisita aweereddwa omukisa okwanja alipoota ye, talina wayogeredde ku bigambibwa nti ababaka bano nga bakwatibwa baatulugunyizibwa era nga n'emisango egibavunaanibwa nagyo tagyogeddeeko. Habadzwa NTV akawungezi.